there's some bagattibwa still coming. Only Muchala and we are congesting the space, going to ask us to take our good positions. And at the end of the day, this function is live on Family TV. For those of you that are out there, it is also live on YouTube. So we are going to ask at some point that we have only Family TV and the authorized cameras in here, and the rest of the cameras are going to operate after the service. We thank you, and we just want to ask that we can bear with that because we are so congested and the space is too. We give you thanks because you are here.
We thank you, Lord, for these your sons and daughters, O Lord, that are going to be joined together in holy matrimony. We surrender each and every detail of this function into your hands, O Lord. That, Father, it's not just an ordinary ceremony, but your children are going to covenant with you. To covenant with you, Lord, in a lasting covenant, in a family relationship, Lord. A relationship that is going to endure till their lives end. We worship you, Father, with love till their lives end through Jesus Christ our Lord. Amen. We've come together in the presence of God to witness the marriage of these couples that are here, to ask God's blessings upon them and to share in their joy. Our Lord Jesus Christ was himself a guest at the wedding in Cana of Galilee, and through his Spirit he is with us now. The scriptures teach us that marriage is a gift of God in creation and a means of his grace. A holy mystery in which man and woman become one flesh. Okuba mukazi okubeera naye nakatonda weyagira mufuna olutukuvu onoomwagala onoomusanyusa onoomusanga w'ekitiibwa onoomukuumanga mulwadde era nga mulamu onooleka abakazi abalala bonna n'obeera n'ono yekka ennaku ze mulimala nga muli balamu mwembi. Njagala okuwulira okuddamu okw'amaanyi tinaakolanga bwentyo obayo ddyo okyogera bulimi otyo naakolanga bwentyo. Namwe mwe nambuuza abakyala, now stand for the ladies. Onoofumbira omusajja oyo okuba musajja okubeera naye Katonda bwe yalagira okufumbagana obutukuvu, onoomwagala onoomusanyusa onoomusanga w'ekitiibwa onoomukumanga mulwadde nga mulamu onooleka abasajja abalamuka. Kale kakati, if that is done, now I request omusajja you unveil, mugyeko akatimba ako kawanike waggulu, you unveil. Mubakubire engalo, mubakubire engalo. Ngenda kusaba bagole buli omu atunuulire munne akakase nti oyo tebamuwaamu omulala. Ensure that is the woman, because they may give you another one, a sister who resembles her. Aluddewo okufumbirwa. Are we together? Are we together? Kale, the clergy you will help in whichever language nearby. Njagobeera wano abasajja kale buli omu ojja kwogera erinnya ly'omusajja ayi oba nze. Aha, abasajja. Nze Nwagaba David. Nkuwasa gwe oyogere erinnya ly'omukyala wo. Kuwasa gwe Eseza Natamba. Okuba mukazi wange gwe mpasizza mwenna. Okuba mukazi wange gwe mpasizza wena. Ono yekkono. Okuba mukazi wange gwe mpasizza. Okuba mukazi wange gwe mpasizza. Okubeera naawe. Okubeera naawe. Okusooka leero. Okusooka leero. Mu bubi ne mu bulungi. Mu bubi no mu bulungi. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bugagga no mu bwavu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Mu bulwadde no mu bulamu.
kakati, if that is done, now I request omusajja you unveil, mujjeeko akatimba ako kawanike waggulu, you unveil. Mubakubire engalo, mubakubire engalo. Ngenda kusaba bagole buli omu atunuulire munne akakasenti yoyo tebamuwaamu omulala. Ensure that is the woman, because they may give you another one, a sister who resembles her. Aluddewo okufumbirwa. Are we together? Are we together? Kale, the clergy, you will help in whichever language nearby. Nja kugoberera wano abasajja ajja kudda. Kale, buli omu ojja kwogera erinnya ly'omusajja ayi oba nze. Aha, abasajja. Nze Nwagaba David. Nkuwasa gwe oyogere erinnya ly'omukyala wo. Kuwasa gwe Eseza Natamba. Okuba mukazi wange gwe mpasizza mwenna. Okuba mukazi wange gwe mpasizza wena. Ono yekkono. Okuba mukazi wange gwe mpasizza. Okuba mukazi wange gwe mpasizza. Okubeera naawe. Okubeera naawe. Okusooka leero. Okusooka leero. Mu bubi ne mu bulungi. Mu bubi no mu bulungi. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bugagga no mu bwavu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Mu bulwadde no mu bulamu. Okukwagalanga. Okukwagalanga. N'okukukuumanga. N'okukukuumanga. Okutuusa okufa. Okutuusa okufa. Bwe kulitwawukanya. Bwe kulitwawukanya. Nga Katonda bwe yalagira. Nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayiridde bwe ntyo. Era nkulayiridde bwe ntyo. Kati abakyala muli mu kintu munyweze abasajja abo. Gamba omusajja oyo ondi mu 5. Kale gwe omukyala ayogera erinnya lyo nti nze. Nze Natamba Eseza. Nkufumbirwa gwe oyogera erinnya ly'omusajja wo. Kufumbirwa gwe Nwagaba David. Okuba baze wange gwe nfumbiddwa. Okuba baze wange gwe nfumbiddwa. Okubeera naawe okusooka leero. Okubeera naawe okusooka leero. Mu bubi ne mu bulungi. Mu bubi no mu bulungi. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagala nnyo. Nja kukwagala nnyo. Nja kukukuumanga. Nja kukukuumanga. Nja kuwuliranga. Nja kuwuliranga. Okutuusa okufa. Okutuusa okufa. Bwe kulitwawukanya. Kulitwawukanya. Nga Katonda bwe yalagira. Nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayiridde bwe ntyo. Era nkulayiridde bwe ntyo. Abasajja abamu mbalengedde ne babagamba nkulayiridde.